ba comrades b'ekibiina ekya NUP ekitwalibwa munangate omukulu Bobi Wine munangate bateereddwa. So byengenda okubeera nga nkutuusaako koko asoose munangate n'ategeka munangate ebyokulya kossa wali ne mwana muzi munangate Palaso Bamta Jaminati sinza ku Jaminati Yugi wabula ntandise munangate n'amawulire gali mu kutredinga munangate ku social media era nga gabadde galaga nti ba comrades munangate okuva mu kibiina ekya NUP kakati nno bano baali baasibibwa okuva munangate mu kalulu ka 2021 mu kibiina ekya NUP era nga babadde bamaze emyaka munangate 6. Can you imagine? So batadde abantu 9 kuliko Sekitoleko Yasini Mashete ne kubeerako munangate Patrick Mwase Sharifu Kalanzi Joseph Muwonge Abdullah Kintu Wumalu Emakato Kavuma Musa Jime Galukande and Gibusiwa Abdullah. So bonna munangate bateereddwa abantu munangate 9. Wow, it is so amazing. Naye munangate sibyangu nakamu. So Bobi Wine ayogeddeko ko nabo munangate ku video call nga bogezaako munangate okulaba akatambi ako. Yesewe president tukulaba banange mukulikeeyo nnyo bakulisaayo engeri yonna yonna gye muvuddeyo si kikulu. Engeri yonna yonna gye muvuddeyo si kikulu. Ekikulu muvuddeyo muli balamu. Njagala mumanye temulina musango. Njagala mumanye tubakkiririzaamu. Wali munangate omukulu Bobi Wine mu kibiina munangate ekya NUP era nga babatadde munangate ennaku z'omwezi nga Friday wali zibadde ennaku z'omwezi 31 muganda wange. Bannayuganda ffenna mujje tukuliseeyo baganda baffe be baasiba emyaka 6 egiyiseewo be baayoola ne babasiba nga babasibidde obwereere babatadde akaliro bakawulira Machete mukulikeeyo. Mujjukire nnyo Machete ono yagaanako n'okulya emmere okumala ebbanga. Maama we n'amwegayirira, pulezidenti n'amwegayirira, ne tumwegayirira bambi okulya kamere. Musonyiwa akayitamu abaana we bali. Machete ng'agaanye n'agamba kaafe afiirire eggwanga lye. Ne bamuwa ddiiru zonna Machete ne bazigaana. Naye munnaye baddaaki Machete yaddamu n'alya n'agenda ng'ateera kuba luli yali akoze ng'aweddewo agenda kufa. Naye Mukama mulungi leero babatadde n'abalala bajja vaayo. UN eyongere okumyumyulira ddala. Bannange omuzungu atwongerere ddala ne pulezidenti waffe yonna gy'oli yongera amaanyi. Naffe bannayuganda twongere amaanyi. Twongere amaanyi bonna bajja fuluma. Ekiwandiiko kyafulumye nga 31 ekiro. Ssaawa zaabadde 5. Leero we bukeeredde ng'era bataddeko abamu. N'abalala tubaagala bonna be baasibira obwereere. Ne Kibalama naye tumwagala. Era kale Machete ne banno mukulikeeyo. Obusibe buggwa. Naye era ffe tusigala tukyalwana. Mwebala okulemera ku nsonga, mwebala okwagala eggwanga lyammwe. People power, our power. Mbakwasiza Omukama abakuume yonna gye muli. Pulezidenti wange kwagala nnyo. Nga tuyingira munangate omwezi omupya webati munangate babadde bateereddwa. So nga nkongeddeyoko omuyimbi munangate Palaso. Kakati nno kanyabo kabadde munangate mu kutegeka. Koko Must Shine abadde munangate mu kutegeka byakulya nga boogezaako okulaba muganda wange. It was a challenge mu luyimba luno munangate olwa Palaso olupya Nteredde. Era ng'oluyimba luno by the way nalwo lukyafuuse munangate ensonga mu kutambula okwetoolola. So nze ngenda kubeera nga nkuzannyiramuko olabe embeera nga bwebadde. Njagala weetegereze bulungi, saagala munangate ove ku video ate ogirabeko kitundu. Njagala olabe bulungi akatambi kano okuva mu ntandikwa paka mu nkomerero. So ngenda kubeera nga nkuzza
nga bwe nkuzizza munnange era nga bw'olabye munnange ate mu katambi ako aka Parasoko Sat ne Coco Must Shine kabadde kakutte nnyo munnange ate etabbu wali munnange ate ku mukutu ogwa TikTok. Jjukira nti no nkugambye it was a challenge mu luyimba olwa Paraso Enteredde. Obutasiba munnange ate update yonna making sure nti no osubscribinga ebisigadde tujja kubeera nga tukuwa update kasita obeera nga osubscribinze.